بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza wekitiibwa Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi. Nebaza Sheikh Taha Kakande olw'ebigambo ebyo byatuwabudde n'otujjukiza. Nga situnagenda mu bibuuzo akonye ku kigambo kya hadithi, waliwo eŋŋambo ezitambula mu bantu nti eggwanga lya Saudi Arabia mu irimu ya hadithi bawandikamu ebifevaringa kalicha zaabwe. Hadithi ezaali zibatagala bazijjamu ne bawandikamu ezo zokka ezitambula ne kalicha ey'obuwarabu. Naye kuwa ansa imu, Allah tabaraka wa taala yatonda yali atumanyi nti tuli bangu, naddira ate abawandika irimu nga si baawo, abawakuŋŋanya irimu si baabo. Bukhari avaawo, ava Uzbekistan mu Russia. Muslimu waabwe ava mu Iran. Imam Ahmad waabwe mu Iraq. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah mu Syria. Ibn Kathiri Syria. Weebuuza bano baalinga baliriddawa? 90% abawandika irimu yaffe si baawo, dava bali. Katuli akugamba nti bali bawandika byabwe, hijabu omukyala yebikke, ensi ya musenyu, balina amaddu g'abakyala, ate abawandika irimu si baki? Si baabo. Noba ogenze bugenzi ku neti ng'omanyi okutetenkanya olulimi oba luzungu, nosama amanya gaabo, bajja kulaga buli omu gy'ava walala nnyo. Si baabwe, bava bali. Kati okugamba nti baali bawandika kalicha zaabwe nga balondamu hadithi okusinzira ku kalicha nti aha kati mugiteekemu eyo, si nikaabu eyo okubika ku maaso nti teekamu, ti ate eyo gijjeemu eyo. Abawandika irimu ku 100 si baabwe, balinako nga 10% nga Imam Malik oyo waabwe, bamuzaala Madina awo. Niye abasinga ate Sheikh Albani ow'omulembe gwo ava mu Albania era naye si waabwe. Albania bagaye nti Saudi Arabia oba Iraka, walala nnyo Allah gye yamujja. Kati ezo eŋŋambo zoogerwa abantu batamaze kwetegereza bigambo. Eri irimu Allah tabaraka wa taala yagiteekawo era ejja kutambula, so si nti bali bafevaringa kalicha zaabwe zokka zibateekamu batambule n'ebyo. Wa barakallahu fikum. Naam. Wangi okuwangaala enkolagano y'omusiraamu n'atali musiraamu. Allah ajogerako mu suratu Al-Mumtahina, la yanhaakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fi ddini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروهم على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الله تكفنانا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. تكفنانا كوي ناتكلواني سيزام الدينيو natakufulumya nakuwaŋŋangusa kujja mu nsi yo. Takufuna nakolagana naye okumuyisa obulungi, okulaga obwenkanya gyali, kubanga Allah ayagala benkanya. Wabula gwakugaana okukolagana naye yoyo akulwanyisiza mu ddiini yo, alaze obulabe mu ddiini yo, n'atuuka n'okuwaŋŋangusa. Oyo nno bw'okolagana naye aba mulyaza amaanyi. Eyo enkolagana yaffe n'abatali basiraamu. Mukama waffe sallallahu alayhi wa sallama we yafiira, hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, anna Aisha radhiyallahu anha
anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam ashtara taama min yahudiya warahana lahu dir'a min hadidi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Mama wafe Aisha binti Siddiq radhiyallahu anhum jamia atugamba nti ombaka sallallahu alayhi wasallam yagula emmere ku Muyudaaya ninga talina kashi, warahana lahu dir'a min hadid, nasingayo engabo ye gyakozesa mu lutalo, yateekayo omusingo gwa ngabo. Engabo tugimanyi bagita shield, dir'an gyakozesa mu ntalo, teyitamu mafumu, teyitamu busaali. Nagimusingira namuwa akamere agenda alina abantu be, nga banafuna sente ajja kuleeta asasule, naye yatuuka okufa nga talina kujjayo ngabo, nga sente tanazifuna. Ngabo abamu temukuliddeko mu byalo. Edda mu byalo wagenda nga olina nakola omusiri nakola ekikolo kya muwogo n'okisima n'osingayo ekinu oba embazi n'otwala muwogo n'olya n'abaana. Bw'onoofuna sente ojja okimeki embazi yo oba ekinu oba olusolo obyo. Kati yombaka sallallahu alayhi wasallam omusajja ono Omuyudaaya yamusingira ngabo gyalwanyisa, yakozesa mu ntalo, naye yafada gijjeeyo olwokuba nti teyasobola kufuna sente. Era owekitiibwa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda yatwalayo sente ezo najjayo engabo yaffe nekomawo. Naye abakugu batugamba nti ombaka sallallahu alayhi wasallam yayitabuliddwa sente zigula mmere, oba yayitabuliddwa wakujja kyakulya, yali asomesa umma. Enkolagana yaffe n'abantu abo, Yahudiya musajja Muyudaaya si wa umma. Laba yawula ombaka sallallahu alayhi wasallam emmere, osubira bwe yandigenze Uthman namugamba nti njagala sente za mmere, yandimumye. Yali agala kusomesa umma enkolagana yaffe n'abantu abo. Sheikh Abdul Muhsin al-Badiri alimu al-Madina, omumanyi we Madina aliwo olwaliro muta Sheikh Abdul Muhsin al-Badiri al-Abbad hafidhahu Allah, tumusabira Allah amutukumire. Omusajja oyo muzibe w'amaaso, ye ataaga nti lwobeera n'enkolagana wakati wonna tali musiraamu obeera mu migwa obanga omusibe. Kulwaki? Anti olina okuyitiriza ennyo enkolagana ennungi omwagazisa eddiini. Ekibuzo kikigenda nti waliwo batusomesa tubakyawe tubatamwe, ate olina omukolako ddaawa asiramuke, ate olina omukolako ddaawa asiramuke nga omaze mutamwa nakumukyawa. Buli obanga olina oba muliraanwa si musiraamu, oba muntu gwokolagana naye nga si musiraamu, gwolina okuyitiriza ennyo enkolagana ennungi omwagazisa eddiini. Omwagazisa eddiini si kumutamisa butamisa, olaya abasajja basiraamu nze nawona, kati oyo nayimbu muntu niraba byakola. Kyova olaba Mukama waffe sallallahu alayhi wasallama baliraana bwe bonna, abaliraana be yalina nga si basiraamu yabakubisanga mpisa. Empisa ziyakozesanga ne basiramuka sallallahu alayhi wasallama. Yenno obanga olina omuliraana nga si musiraamu kisukka, kubanga olina omwagazisa eddiini si mutamisa. Waliwo nenjigirizeemu nti osobola omuli azamanya sente, ezo sente zaabwe ezo balina zaffe ne bozibba n'otwala, nedda. Ate Allah atugambye nti watuqsitu ilaihim, olina okwenkanyankanya gyali. Inna Allaha yuhibbu al-muqsitin, Allah ayagala benkanyankanya. Kale no enkolagana yaffe mu Quran Allah ajogerako bulungi n'abatali basiraamu. Ate ombaka sallallahu alayhi wasallam yina atuwa practicals zennyini, kubanga ogenda okwewola emmere ew'omusajja omuju nga gyobera mu Madina temwalimu basajja ba umma abalina emmere, mwalimu bannaggagga, naye yali atusomesa enkolagana yaffe. Wallahu a'lam. Naam. Okusaba, okusomererwa rukuya biri bibiri. Okusomererwa rukuya kirala n'okusaba. Ekikkakkanyizibwa mu umma yaffe kusaba. Niye oli bw'aba akulabye ng'olina obuzibu nga weetaaga rukuya n'agikusomera tekina buzibu. Twegendereze nnyo ebigambo biri bimeka? Ekikkakkanyizibwa era ekitagwana
kwe kusaba okusomera rukuya. Kulwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam yasomerwa rukuya Jibril niti yamusaba alayhi salam. Jibril alayhi salam yasomera mukama waffe sallallahu alaihi wasallam rukuya niti yamusaba. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yasomera mukyala we Aisha rukuya niti yamusaba. Yalaba embeera ne signs eziraga nti omuntu ayinza okuba musab, alina obuzibu mina shayatin. Ne basahaba ba'dhuhum ba'dha nabo besomeranga rukuya naye nga tebasabye. Lwaki? talabu rukuya yunafi kamalul iman. Okusaba okusomererwa rukuya kabonero akalaga nti ate osusse mu bunafu bwa iman. Lwaki? Anti rukuya etambulira mu bintu bitono nnyo biruwa ku maintaininga dduwa. Eyingira mu toileti efuluma, eyokwebaka ezukuka, okulya emmere mumaze okulya, kwambala engato. Katonda agambye nti bannange nze sijja kubisobola ebyo ebyokusoma edduwa eziyingira mu toileti, nze mwe munsomere, sijja kusobola yoleka oyo. Ye kennyini amaze okwekakasaako nti sikola ki, sibisobola, mwaba bisobola munsomere nze. Kyavudde agamba nti talabu rukuya yunafi kamalul iman. Okusaba munna kusomera rukuya kiraga nti osusse kuba nti obukiza obuzze nnyo wansi, kubanga rukuya etambuliramu ebyo. Ayatul Kursi wagisomye nga bukedde, ozisoma buli bada solo ogisoma, package yedduwa zonna ezisomebwa nga bukedde ozisoma, package yedduwa z'ekawungeezi zonna ozisoma, package yedduwa ez'okwebaka ozisoma. Nze sijja kubisobola, kangende owuyo abisobola nze akole ki? Ffe nga tugamba nti basomaze. Wabula muno waba akulabye nga weetaaga nakusomera ate ogwo omukisa teguvaawo. Naye n'okusaba okusomera rukuya kikujja mu mitwalo 7 egigenda okuyingira ejjana nga tegibaliddwa wadde okubuuzibwa. Direct ntaana minzaani jana. Abo bantu batono nnyo abagenda okufuna omukisa ekiko ekyo. Ntaana minzaani jana batono nnyo, abasinga obungi ntaana minzaani muliro jana. Amala kwetoolako ko muki mu jahannam, ye percentage esinga obungi. Naye mu percentage entono ennyo egenda okufuna ejjana ntaana minzaani jana abataasabanga rukuya. Nabeera mustab biljin, amajini gamutawanya naguma nayesomera edduwazi nazikuuma nazimaintaininga, kubanga okusoma edduwa kirimu maintenance. Osobola okuzikubako ekifuba wiiki emu nezikyabya. Onomala emyezi 3 nga toddangayo okusoma dduwa zakawungeezi zonna package nga bweri. Noza okwebaka nga wazeerabira, webakira ku movie, ozukira ku WhatsApp kulaba messages azekiro nga wabivaako. Naye waliwo okusoma edduwa nozimaintaininga. Kati ekigambo kya rukuya bwe kityo kiyimiridde mu bufunze. Omuntu okusomera rukuya tekiri haramu. Bw'obanga olaba oli imraatun sauda ate yajjayo ekifaananyi kino, mukyalo ono yali akubwa ensimbu, n'asaba omubaka sallallahu alaihi wasallam amusomere rukuya. Nabinamu options 2. Okusomera rukuya nga mu bbaliro bajja kukubala, n'okuleka ogende nga mu bbaliro olinayo emikisa gy'obutabali walondako kimu. Naganze mu bbaliro okumbala ti kubanga sabagenda mu kubala. Kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallam man nukhisha udhiba. Yenna gwe baligana ntugenda kukubala alina okubonerezebwa, tosobola kuyitawo. Bakubala akaana akataano olagawo. Omukyala n'agamba nti nze sina buzibu, kangende embeererewo. Naye bwe yatambula n'akumanga muli nadda, namusaba sallallahu alaihi wasallam, ensimbi bwe zinkuba engoye zange zebikula, naye njagala onsabire kale engoye zange bwe mba ensimbi zinkubye mbeera wamu nga siswala mu bantu. Nabbi namugamba nti kale. Era yalabwangako ku street ng'agudde, naye ng'agwa majesty kale, akabusi wansi n'akankanirawo, ejjovu ne limuvaamu, naye ng'engoye ze giri baabu ze zonna tezebikudde nga luli. Kati ekyokusaba rukuya tekiri haramu, naye manya n'emikisa gy'okola ki
gyokendeeza ate luku yesinga okubanga yamaanyi etagambika gwe gyewesomedde kubanga no gwoyita yajja kujja asome bakala gisse wali agende bona oba ogende mumanju anasomedde weyingirayo ate mukuvaayo eyokwebaka yanagisoma nam kati singa obulungi gwe gyewesomedde wallahu alam nam hadithi bulungi ezigala ebifaana era eno etugamba nti abagenda okusinga okubonerezebwa mu kiyama bebakwinga ebifaananyi naye mbuuza ebulungi byo binamubalikira ebifaananyi alulama yuqasimunahu ala 3 aqsam abamanyi ebifaananyi babyawulamu emiteeko 3 waliwo ebibajje mu miti n'ebibumbe mu ttaka n'ebya kamera naye byonna biri haramu ne bakkirizayo ebifaananyi ebya kamera ebitonotono ebya darurat byetwetaaga nga passport kaadi identity card ndagamuntu kulina okubaka akafaananyiko ebiwe bityo ne babiyisa naye emiteeko gyabyo byonna mu kubajja ne mu kubumba ne mu kamera eya video oba eya still photos byonna bamanyi babiteeka eri mu dustbin sharia tebiyisa wallahu alam nam nam comedy la omuntu ayiri serious mu dini ye nti alabe comedy alabibwa abantu ba comedy era benyini bacomediani bebalaba comedy esooka comedy yenna okunyumira abantu bana ekintu ekisookera ddala omuntu omukulu omusanyusa si mwangu omwana omuntu oyo mwangu okusanyusa niye omuntu weta nti mukulu bwoba oyagala asanyuke waliwo byotekedde okukola nga Allah tabyagala mubyo okuwemula era abantu abazanyi ba comedy ekyo kyo tebakinamu buzibu akubawo eggambo eryenkana Kampala ng'ali mu maaso g'abantu lwaki anti ekikyo bawa essanyu ekyokubiri okukakkanya oluusi bakakkanya kabira oba ne bakakkanya enzikiriza ekimu ku bibiri komedi w'okuyitamu oteekeddwa okuba nga okola ekimu ku bibiri obuwemu n'okubaako bokkakkanya era bw'otunulira abantu abazanya komedi babaako amanya ga kabira ezimu ze beetuuma naye eryo erinnya ssebo lyokka lyokka odyetuuma bamaze okukakkanya kabira eyo bambuuza nti bw'otuula bamugamba nti bw'otuula ku hotipuleti olabye biri mu ggulu nagera nagisaako n'atuulako naye guno okulaba nga alina erinnya lye bamwita lya kabira emu mu kabira wano saagala kumenya kabira z'abantu n'amannya mugamanyi gonna nga bwogawulira ku zirediyo ku tv genda ogatunuulire baba balina kabira gye batadde waawe gye bakkakkanya nti abeeyo ateweza babitegeera anti raba byagenda okumusala enviiri n'abuuza zammeka nebamugamba 13 ng'ate waabwe eri mu kyalo basasira 100 n'alinya baasi addeyo mu kyalo bamusalira 100 okwo okukakkanya kabira naye ngozi eddiini yaffe esobola biyisa ebyo eddiini yaffe ekkakkanya kabira abadan kati komedi yenna atambulira mu bintu bimeka 2 era bwe bakomediani bakimanyi bw'aba alina kyatunga kyonna kyagala okuleeta mu bantu muteekeddwa okuba nga mulimu ekimu ku bimeka ku 2 kati omuntu omukulu si mwangu wakusanyusa n'omuntu yenna ali sirias mu ddiini ye obudde bwa komedi abujjawo kakati Haji Bumali tasasula booda bali bakakkanya ddiini yaffe ekyo kiri eno waffe mu ddiini yaffe era bye bamugambako n'abikyusa naye ngaekyo kyabulabe lwaki Haji yatasasula atetenkanya n'akola magezi gonna n'avaawo nga wabooda alaba yalina n'omusango naye nga ate bamuwadde na sente ze kati omuntu yenna eddiini ye ng'emuluma obudde bwa komedi buvaawo adhikari tetunazimaliriza ejuzu y'olunaku tonnagisoma ejuzu kubanga buli kanaku nosuula ejuzu tonnagisoma ey'olunaku noba omanyeemu eyo amma gisome giddingani kati obudde bwa komedi bugenda kuvaawo ate komedi atwala ebiseera omuntu atula nalaba komedi sawa 2 naye ngalo zatulire dakiika 2
naye ngaobudde obwo bwonna temuli mu dhikirullah, temuli mu kutendeza Allah tabaraka wataala, temuli mu istighfar, temuli mu tauba, obudde bugendedde awo. Omuntu yenna ali ku nkola ya salafu salihin talina wajja budde bwa komedi abadi, wakirisomamu ebyafa byabasalafu. Obudde bwandibadde otuula olabe mu komedi, genda ku neeti ononye ebyafa bya Bukhari omusomeko, kyokka kyokka ekyo kirina kyekigenda okukuba mu diini yo. Olabe ensi bwetambula, olabe obuso bwa Bukhari nembeera ze negye yasulanga. Wallahu alam. Naam. Ekigambo seka kuli kwekiri bwekiba kwekiri kireke. Waliwo omuwali kunabuuza ekyokutambuza maiti nagamba nti etteeka yalikoma ku bubaka yekka muziika wafe, naye sisuulya bulungi oba muzinda lumu. waliwo omuwali kunabuuza ekyokutambuza maiti nagamba nti etteeka lyokutatambuza maiti yalikoma ku bubaka yekka. Etteeka khalas, etteeka lyokutambuza maiti terikoma ku mbaka yekka sallallahu alaihi wasallam, kuba naye tiyatambuzanga balala. Ekyokutambuza maiti kyekimu ku bintu byetugayaliriramu n'okusaagiramu. Naye wetegereze nnyo ebifaananyi bino. Wetwagende e Badiri okulwana, twafira abalwanyi 14, tewali n'omu gwe yaza Madiina, yabaleka Badiri. Afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Kulwaki teetika bafu. Mubamu ku balwanyi waliwo gwe bayitanga Rabi' yafuna ekisago mu kitundu kye ekyobulabe ennyo kumpi n'omutima, naye teyafa. Tuba tumaze olutalo lw'e Badiri tuddayo Madiina kilometers 9, natuukawo nakutuuka radiyallahu anhu wa arda. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yali mu maasoko, bali mu konvoyi. Sahaba omu n'avuga ensolo ng'ayanguwa nnyo, naye namuga nti Rabi' akutuse. Nabbi yasonga busonzi musimaawo mukubo, wabbali wekkuba musimaawo we bamuleka, ayigiriza umma ye fistretika kiki bafu. Bwogende Uhudi twafiirwa 7, yagireka Uhudi. Bwogende Khaybar, abafire Khaybar yabaleka Khaybar. Teyeetikangawo ku mufu sallallahu alaihi wasallama, tewaliwe. Ate no Uhudi kumpi ne Madiina, Uhudi kumpi nnyo naki neti yabazza, yabaleka Uhudi. Era kyola tunawo limbo bbiri, tune Madiina Baqi al-Gharqadi ne shuhadahu Uhudi, byonna biri wa mubiriranganye. Naye lwaki bali wali nga tasobola kubeetika bazza mu limbo eno, basigala eri twetwetika mayiti. Ekimu ku byobulabe ebiri mu kwetika mayiti, abantu abasinga beetika mayiti mbuba bagikolera kisa bambi. Tumuzeeyo ewaabwe ku kijja ky'abajjajjaabe, togenda kukola kisa kisinga kya Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam eri omufu. Buli kyonna kyogezaako okukola eri omufu nga kyawukanye n'ekyomubaka sallallahu alaihi wasallam libattima. Era bwe weegendereza mayiti ezo, tugenda tumunaaza tutumuzayo wabwe eri Antonde kilometers 2 nga tumusa mu moroka, tugenda tutuuka eri nga mayiti erina okuddamu okunaaba. Kubanga omuntu bwafa ku mubiri gwe kuliko ebitulituli bivaamu ebintu ebiri munda. Era abamu temutanya okwegendeza, naye mayiti yonna eyanaabye bwetambula eŋŋendo ne batuuka eri nga bagenda gizika nga tezeemu kunaaba, baba bagikweka nnyo kubanga essanda ziba nfu. Ekyo kyekisa ekyo kyekisa ekyo ku mufu waffe. Abamu baga nti omuntu waffe tajja genda bwatuka tumuddemu. Okunaza mayiti emirundi 2 kyekisa. Abali banazizako ku mayiti bamanye naza yaffe si yakusaaga, naye ekyekisa ekyo. Ensonga ziri 2 ku mufu, omulwisaawo n'omutambuza liba ttima. Ezo eŋŋendo empanvu ezo ttima. Biri omubaka byeyatuyigiriza sallallahu alaihi wasallam kyekisa. Ekisooka byeyatuyigiriza byebirayaha mayiti, bigiwa emirembe mayiti, naffe abalamu ne bituwa emirembe. Okusuzaawo kutambuza, kubanga kitaawo afudde toyinza kwebaka tulo nga temunamuziika, tuvaawa ate nenkyasulewo tukyalinda gundi aveera ndani, tukyalinda gundi. Olwo ofunye emirembe, mayiti tefunye emirembe, nawe tofunye kiki.
okuziika zezimu ku programu enkadde ezatandika ne nabbi adamu alaihi ssalam. Programu endala zajja leeti ngaokusenya, eprogramu eri leeti okukyaza abagenyi. nabbi Ibrahimu yabituyigiriza, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim almukramin, yayigiriza eneeyisa ngaofunye omugenyi. Naye okusima entaana n'okuziika byatandikirawo ku mulembe gwa nabbi adamu alaihi ssalam. Programu nkadde nnyo. Lwaki? Mu kuziika tuwona ebintu bibiri. Ensonga esooka, omufoono buli mumukeereyaawo buli luvannyuma lwa ssaawa ayongera okukyankalana, buli luvannyuma lwa ssaawa ayongera okukyankalana. Gyakomye okumalawo essaawa ennyingi, gyakomye okukyankalana n'okuvaako endwadde ezidde eri abalamu. Kati tukaba kansa, n'omwana wa myaka 12 alina kansa, lunankanankane kansa, sukaali, pressure, ebirwadde ebyali abantu abakuze emyaka 9 ng'olikuwulira nti oyo omusajja alina kookolo, naye nga bw'otunulira alina kookolo nga tayinza butaba naye, yenna aweddeyo. Naye kati omuvuka myaka 21 alina kookolo. Buli weerwawo ennyo evaako endwadde ezidde eri abalamu. Ekyokubiri, obusiraamu bwayagala omuntu waffe agende n'ekitiibwa kye. Sheikh Taha Kakande musajja anyumira ekanzu, nti ate ekyo kivundu kyowulira yabadde Twaha? Nedda. Twagala agende tusigaze ekifaananyi kye tubali tuyina naye mu muzikiti. Ffe nedda. Oyo jjajjawo yamulera nnyo, alina okusooka okutuuka. Teri kiyinza kutambula nga taliiwo. Waliwo omukulu w'ekika, toyinza kukola programu yena nga taliiwo, ajja kuyomba. Era nze waffe mbitabula, basanga namaze edda. Ebiddako nga nti munkube fayiri n'asasula eyo. Kasi omufu yagenze, tatuleetedde endwadde, agenze n'ekitiibwa kye. Naye okutambuza mayiti ng'omubuuza bwagaye nti kyali kikoma ku nabbi yekka, nedda. Naye kennyini bamuzaala Makka, yaddayo e Makka. Waliwo eyaŋŋamba nti baalinga tebasobola kutambuza mayiti, gwe ate ensolo n'ossaako otya mayiti. Ani agambye? Nga baasengukanga n'emigugu, nasse emaali ye yonna, baketi mu kitanda, mufaliso, sideboard nabisa ku nsolo, n'asenguka. Kwe baasuubuliranga emaali yonna ne bagijja ebunaayira mayiro 8 n'agireeta eno, ate mayiti yekkira 6. Oli omubaka sallallahu alaihi wasallam yali ayigiriza umma, era ye teyeetekako ku mayiti n'olunaku n'olwo. Bwe yalinga agenze kukyala, abazze nabo ne kubaako afa gyamuleka, so sintuddeyo naye eka, akimaki? Babanga Allah emirimu gye yagikkiriza, khalas yagikkiriza. Waba yagigaana nibona omuzzeeka ku kijja ky'abajjajja miggo. Kubanga abantu balina endowooza nti lwadda ku bijja by'abajjajjaabe oba bajjajja banaamuwolereza bali abaliyo wansi. Ani agambye? Bwabanga ibada zakulema tebalina kibagenda kukugasa. Wabarakallahu fikum. Ensonga eteekeddwa okubanga n'ekirala ekinnuma, ani yagaa nti kale omuntu waffe afudde essaawa 5 ez'ekiro 4, lwaki tutwala netulinda paka ku 8? Ku subuhi kiri haramu, ku ssaawa 3 ez'okumakya kiri haramu. Lwaki tukoppa nnyo 8 ogw'ekiyudaaya? Bo bazika 8, kutandika ku 8, 9, 10, era bazimanyi ssaawa za bulabe ezo eziziikwamu abayudaaya. Naye gwe okimanyi nti naffe twakoppa bo. Omuntu waffe afudde essaawa 2 za kiro, enkya ku ssaawa 8, 10. Bw'otuuka ebuwarabu mu nsi ezikuze mu shariya, ku subuhi, salaamu alaikum warahmatullah, salaamu alaikum, assalatu ala almayit yarhamukumullah, nga tukusaalira eswala ya mayiti nga tukkirire baada salati subuhi kutaala nga tukuteekayo, bo tebaliko olwo. Naye wane waffe tukyalemedde ku ssaawa ey'ekiyudaaya, zina kuba 8. Era nogaa tumuziika 5, babajjawo bano oba ani muli basezi? Ate 8 bamuwulu, omuntu ovunanyizibwa wa 10. Enkola y'ekiyudaaya bwebeera. Naye tulina okukyusa tuve ku nkola eyakiki ekiyudaaya. Tuli fenna obudde obwo bwonna bwonna mu shariya tebatugana kuziikiramu mufu waffe. Kyesimanyi wa gavumenti eyinza otugaana nga tuziise ku ssaawa 3. Kati naam, barakallahu fikum. Kibonerezo ki ekiweebwa abantu ababiri abagudde mu bwezi ng'omusingo? Abantu abagudde mu bikola eby'obwenzi
tusaba Allah bitutaase mpaka wetuliva ku nsi kuno. Buli omu bamulamulira gyali. Omufumbo alamulirwa mu bafumbo, atali ne bamulamulira mu bawuulu. Era kyaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, kyaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku Unais yali muvubuka nga akola mu maka g'omuntu. Muvubuka si mufumbo, akola mu maka ga naggagga, najja yagala mukyala we. Omwami n'akimanya n'aloopa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abiyingiramu, omukyala n'amulamulako mayinja, omuvubuka wa 10 n'omusengula omwaka ku kyalo, kubanga omuvubuka teyali mufumbo ye, yali muwulu. Naye gwe bagamba nti si mufumbo yatawowangako. Omuntu yenna nga tawowangako mu mateeka ga Busiraamu taba mufumbo. Wadde alina abaana 10 nga yabazaala mu haramu naye nga tawowangako tayitibwa mufumbo, era tebamubalira mu bafumbo, era talibalibwa. Ate yenna yawowako wadde omukyala yamuwa ne bamala ennaku 2 n'agenda, khalas abawa mayinja, aba mufumbo, aba balibwa eri, yasala layini weeri tadda. Kyanze wengulidde mu zina ekambadde sinayo omukyala twayawukana namuta, wamuta nti oba mu bafumbo. Atawowangako mu mateeka ga Quran al-Karim, wadde alina abakyala 3 n'abaana bameka, ye abala nti mufumbo, tetumwita mufumbo, muwuulu. Kyetuyinza omugattako ekirala, mwenzi, mwononefu, malaya ensajja, mpaka nga maze kubaowa mukyala mu mateeka ga Quran al-Karim. Wadde nti nze olaba aja ti oyo tuwangadde naye emyaka gigenda mu 3, si mukazi wo, tetumukuwanga, tetubamanyi na bamanya, era oli muwuulu n'oli omukyala talina mwami, wadde abaana kati bali ku yunivasite, mpaka ng'otuukiriza etteeka eryo. Kati ennamula yaabo bombiriri, buli omu tumulamulira gyali. Ate nakufumbirwa tumulamulira eri mateeka, n'amaze okufumbirwa eyawo amateeka ate gamukwatira eno mu sharia. Wallahu alam. Tumale okwazina inshallah taala. Fikum wa jazakumullahu khair. Nja kusaba munzikirize omwazi nnyo musiime, tumweyo omutwalo gwa ssente ayizinye bulungi nnyo, naddala mu kufulumya ennyukuta n'amateeka ne muduudu okuwanvuya n'atasukka kkomo ng'ataba mwagala n'akuba mpaka eri. Sente zange ziragala kulemerayo. Ayinza okwerabira nti ayaziina nga kisusse okuwanvuwa. Fadal. Kino nakirabako mu darusu emu nga omusomesa Dr. Abdurazaq Al-Badiri, mutabani wa Sheikh Abdul Muhsin Al-Badiri, nga akikola mu darusu nga oba olina kyakoze amusimayo namuwayo akantu, naye nga omanyi eby'ebiwarabu byo byewuunyisa. Ebirabo byoli bimwongere n'ebirala biri wano. Abawarabu waba akusiimye nnyo akuwa muswaki, wano waffe tunyiga bunyiizi. Ewaabwe kikulu nnyo 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 muswaki nakawoowo, essooka zombiriri sunna. Wano omuvubuka nti mbadde nsubira agenda kumpayo akasente, kati bino naalya bino. Ewaabwe obuzibu tebuli mu sente zakulya, niyo muswaki n'akawoowo, zombiri kiki sunna za mbaka sallallahu alaihi wasallam. Era yasimako omuvubuka namuwa akawoowo, omulala namuwa omuswaki. Naye nga obadde ogunaga nti nkusiimye ngenda kuwa akalabo, olowooza kiki? Kubanga ebyenfuna byatumalamu. Naam Sheikh. Kuzikirizibwa kuwasa abaana ba muganda wano. Abaana ba muganda w'omuto, Allah tugamba hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa banatul akhi wa banatul akh. Awo bakuganira abaana ba brother bo, abaana ba muganda wo, abaana ba monyoko tobawasa. Eyo aya Allah abagana, eyo aya nkulu nnyo mu kuwasa mu kitabu nikah. Eyo aya bagisigamirako nnyo mu kuwasa, kubanga yalaga
bulungi nnyo wajja owasa na wajja otawasa. wa banatul ukht, abaana abawala brother wo bazaala tubawasa baana bo, n'abaana abawala sister wo bazaala tubawasa baana bo. Naam. Sallallahu alaihi wasallam. Ombaka sallallahu alaihi wasallam yatulagira kwambala ki? Allah yenyini yalagira, ya ayuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafuran rahima. Wayugwe nabbi sallallahu alaihi wasallam gamba bashalabo ne bawalabo n'abashala babakkiriza yudinina alayhinna min jalabibihinna, beyiwengako jiribabu zaabwe. Jalabib Allah jalagidde mu Quran, dhalika adina an yurafna fala yu'dhain. Ekyo nno okwambula bwe batyo kyekisinga obulungi aleme kunyiizibwa. Abakyala abo banyiizibwa nnyo nga batambudde, bamuvuma amagulu we gali agamaaya anti gali kungulu, obulyawo ofono mbumuwanvu nnyo amagulu gali kungulu. So wabeera muli mujiribaabu ebizibu byonna bibeera omwo. Abalala lutini nnyo, abalala gunene nnyo, abalala nga bumanya bayaayi, naye buli wabeera nga yebikidde bulungi engoye ze nezikka, engoye eziragirwa mu Quran al-Karim jalabib. Nombaka sallallahu alaihi wasallam ziyasomesa jalabib. Tulifena wabula ekigambo hijab kibuna kiyingiramu jiribabu, naye si eyo gye tuyita shariya fe, olwo gye tuyita shariya eyo. Ezo engoye abakyala baffe zebambala zibata shariya size eziyigirizibwa abadan, eziyigirizibwa ziba jiribabu. Bwamala okwambala olugoye olwayambadde lwayita shariya kwassa jiribabu ye eri fuulu. Era bwogenda mu nsi ezikuze mu ddiini, omukyala nga anaafuluma ateekeddwa okuba nga alina empale munda empanvu. Lwaki? Kibuyaga asobola okujja n'atika jiribabu zonna waggulu. Kati abaffe batambulira ku booda, ate atula kikazi. Singa ebiguka nga alina gwa sayidi yeeri, alina okwagala okwerwanako anywere, amagulu gano gasooka mu bbanga gati nga yerwanako, jiribabu nga ziyika ku mutwe ziti. Omukyala mu jiribabu ye munda mulina okubamu empale empanvu. Bwamala okwembala empale empanvu n'ayambala essaati oba bulawuzi ey'emikono emiwanvu. Bwamala n'alyoka aleeta ekibaita ekiteeteeyi kibaita ekya shariya n'akissaako, ekiwanvu ne kiyiikayo eri wansi ku bigere. Bwamala n'assaako akakaaya kwe baita amina. Kati bwamala n'alyoka aleeta jiribabu n'eggalawo. Ebbugumu qul naaru jahannama ashaddu harra. Bagambye nti omuliro jahannama ate ebbugumu eriyo lisuffu. Omukyalo oyo lwaki ayambala engoye ezenkanidde awo? Singa wabaawo obuzibu kiba kizibu nnyo okukunama n'ensaazi okutoloka. Mufunye accident mmoloka takisi bagoyezagoyeze bakasusa eri bonna, jiribabu eyulike ne kashariya kali kayiruke n'empale empanvu eri. Okunaba kuliko eziwise waliwo ezijja okusigala nga ziri ku defense. Ono omukyala wa kitiibwa talabwa. Era nze abaana bange waka bakimanyi abawala nga tolina mpale empanvu olagawa ddayo mu nju oyambale. Ate jjukira baba nabawala bato baba bakyazannya, bwayawula bwe yeepena nankani agasajja agamanyi agalina agalwadde mu mitima. Fayatmau alladhi fi qalbihi marad, ebirwadde bittuka mangu, wala bifaananyi ng'ebyo agalwadde nga gakola ki? Gagattuka. Jilbab wabula erina obukwakkulizo butajja kwogerako kati musuma mulamba. Era abakyala bangi bambala jiribabu najja naye nga kuliko ate obukwakkulizo obubuzeeko nefuluma ne bagigoba mu shariya nti si jiribabu. Tekuba dizayini wadde naako mbw ate ekimulikirwa nonga mu kiwatu ne bateekayo simanyi bagira leesi emasamasa etemagana bweti kuliko amayinja agatamegana ku mikono, tekuba wadde akantu naako.
ebitemagana byezo ziina za bba byakwewunda bya bbawe eri mukuba tubyagazaki jiribaabu etwaliramu ne feesi y'omukyala etya singa balina ziina ku feesi agibikke ebyokwewunda nga ipenso nga powder nga nozi pini kulwaki byonna bimwongerako obulungi ate obulungi bwe bweyongera bulina kugasa bba si ffe basanze mu nguudo kati bonomulaba nga ayakanga ettala okoleki wuwo nam allah ga nti wala yubidina zinatahunna illa libuulatihinna tibolesanga ebyokwewunda byabwe ziina nga kapini akagenda mu nyindo sharia temugana kuwumula nyindo ze oba agimalawo yamanyi oba egenda mu pini 8 naye zani bwaba ayagala okubikola feesi ajjeko niqaabu kana akabikkako ajje mu pini ajjeko powder ajjeko ipenso ajjeko byonna nga bimanyi lipstick kubanga allah akola omukyala nga ebyokwewunda bimukyusa ebitundu 50 ku buli 100 gwegiwetunulireko nga mugenze ku mbaga abakyala babeerawo wemukolera nga baweereza emmere oba ewuunya kuga nti ono bulijjo yinagundi aba akyuse nnyo ngweyanamuwa mahare lwaki atuula n'atwala obudde nga saako ziina ebyokwewunda bino byomusanga atuyanya aweereza emmere birala kati akyuka nnyo kati ziina ezo za bulabe zina kuba za bba waba tagenda kubika feesi asabe petroleum jeri waffe petroleum jeri tumumanyi bino ebibigo by'abaana b'essomero bab'ekisulo akwatamu bukwasi nagira bwati n'asaaba netugenda naye kapawuda kazibikira ekituli embalabe yakuba ekituli nekazibawo kati toddayo okola ennyindi ebadde yagejjamu nefundafunda eti ago genjogera ge mazima pawuda ennyindi ebadde nene eraga nti ate ntonotono oba temuna experience mwemuntu batunulire mulabe kati omwami ono ekiddako aga nti bannange nze ono gwenja okufa wadde mukamusajja nze tebinkwatako kubanga tuwangala n'abantu nga emitima egimu mifu mirwadde kantu katono nnyo bwe kati yayiika buyiisi obuli tebuweddeyo nam abagenyi abazze waka balina kakwata eki ku mukyala wo waka tokkirizanga abagenyi okujja waka omukyala wo najja nababuuza bagazaki Sheikh Taha Kakanda azze okundabeeka mukyala wange amwagazaki era nga nziyeyo fulasika na bikopo nga tutula wali mu library nga tunywa kacyayi kaffe nga netabinyeebwa ate n'omukyala waba afunye abagenyi be mikwano gye bamudalasa nze ate nkima kimuddiiro ezo nkola za kiyudaaya enkola z'ekiyudaaya nze bwenkyala ewuwo omukyala walina okundabirira ebitagambika alina okulaba nga ejja alisise bulungi nyo aliwa tayimu ajja abeerewo awantiremu kacyayi afukamira nnyumiikirize eyo nkola ya kiyudaaya abagenyi kisinzira ekika kyabagenyi waliwo abagenyi abafamire sezaala wazze bakodomi be balamu naye emikwano gino egijja bwe baba bagenyi ba mukyala ovaawo kale bakugwikiriza mu ddiro babuuze fuluma genda baviire begazanya nam kulwaki ebintu ntu ebyo tugenda tubigayalirira ne shaitaani tabigayalirira era obufumbo bungi bulimu kigoye wezinge mikwano wena okulaba ate ono omukyala yaliwo ono ate ono yamubbayo namutwala ate ono namubbeeri ate ono namubbeeri